Ne bino bikulu bisaako nnyo omwoyo bw'oba onoobera muwanguzi mu mwaka 2025 ze zimu ku nsobi z'otaafuna muntu yenna kkulungamya bwe twali twakava mu lockdown oluvannyuma lwa covid-19 ku luno mu 2025 teweetaaga kuddamu nsobi ze ezimu osobole okubeera omuwanguzi mu mwaka guno. Ensobi esooka, lockdown yali eteekeddwawo osobole okuzimba enkolaganayo ne famire yo kubanga twalina obudde bungi nnyo ne bakyala baffe n'abaana baffe n'ab'eŋŋanda zaffe be twali tubeeranga nab'ewaka, naye era kiruma wakkiriza osigaze olwatika n'obutabanguko obwaliwo wakati wo ne mukyalawo n'otuuka kuva mu lockdown nga tobutereezezza. Kino kye kimu ku nsobi ze wakola ze weetaaga okutereeza omwaka guno kubanga obugagga bw'omuntu tebuli mu ssente zokka naye buli ne mu nkolagana ye ennungi n'abantu naddala abafamire ye. Ensobi ey'okubiri gye wakola nga twakava mu lockdown wagaana okuyigayoko disipulini empya eyali egenda okukyusa obulamu bwo, gamba ng'okusoma ebitabo, okusaba, okutereka, okugaba, okukola dduyiro oba exercise, okugumiikiriza n'empisa endala ezifaananako bwe zityo eziyamba obulamu bw'abantu okufuuka ab'omugaso mu mulembe gwabwe. Newankubadde ng'emirimu mingi gyali gigaddwawo naye era abantu bangi baatuuka okuva mu muggalo nga tebalinayo disipulini n'emu gye beeyigiriza. 2025 baako disipulini empya gy'oyiga. Omwaka guno gunaagenda okuggwako ng'ofuuse omuntu omupya, obugagga bw'omuntu nga tebunnajja, omuntu yasooka okukyuka n'afuuka omuntu ow'ensonga. Olwo nno obugagga bwe busanga emmeeme y'omuntu ng'ekyuse ng'erina disipulini ey'ensonga, emmeeme efaanana bw'etyo yenywerera mu bugagga ng'emaze obufuna. Ensobi ey'okusatu gye wakola wagaana okunyweza enkolaganayo ne Katondawo, era ensonga lwaki buli kyokola tekinywera mu ngalo zo kubanga Katonda yali akuwaddeyo omwagaanya mu lockdown osobole okuba n'obudde obumala obw'okusoma bayibuli, okusaba n'okuwa ebiseera ebimala Katondawo osobole okuba nga Mukama takyali Katonda gwe bakugamba bugambi naye ng'afuuse mukwano gwo. Kyanjawulo okubeera omunaddiini n'okuba ng'olina enkolagana ne Katonda. Bw'obanga onoofuuka omuntu alina enkolagana ne Katonda weetaaga okuba nga deliberately obaayo n'ekiseera kye weefissizaawo ggwe ne Katondawo. N'ensobi esembayo gye wakola nga tukyali mu lockdown ey'okulowooza nti lockdown yali ezzenga nkomerero y'ensi yonna so nga gwali mukisa ogwali gutuweereddwa okuddamu okuzza obujja obulamu bwaffe. Era njagala kwatulira kati lockdown yaggwawo, ensi yaddamu neggulawo, naye era abantu abatagiyigiramu lesoni yonna njagala kubuulira ebizibu n'ennaku bye baalina nga lockdown tennabaawo byeyongera bweyongezi. Ate njagala bagamba ne kino bigenda kwekubisaamu n'okusinga bwe wali nga lockdown tennabaawo. Kino osobola kikyusaamu 2025 n'ogufuula omwaka gw'okwezza obujja n'obaako ensobi z'otereeza olyoke osobole okubeera mu myaka egiddako mu maaso ng'oli muwanguzi. Abantu abasinga obungi tebejjusa nnaku na bizibu bye baafuna mu nsi, naye abantu bwe bakula ekintu ekyasinza obbasumbuwa mu bulamu bejjusa emikisa emingi gye baafuna n'ebizibu bye baayitamu ne batabaako lessons ze baabiyigamu. Emyaka egy'obukadde bye byejjusa ebingi bye basisinkana mu bulamu bwabwe. Bampita Tumusiime Joseph Prosper, omusajja ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okwezuula. Olwo nno otegeera obusobozi bwo olyoke otegeera obugagga bwo. Obubaka buno bukutuusibwako aba DCC Real Estate Dealers, bakakensa mu kuzimba ebizimbe ebiwangaala ate nga ku ssente ntono ddala. Kyokka batunda n'ettaka eryesigika eririko n'ebyapa. Bakyalire kati ku head office zaabwe Old Kampala ku kizimbe kya Chicken House opposite St. Matia Mulumba Church, oba bakubire ku nnamba y'essimu eno 0708874322. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo.